ambassador wa Uganda nga mweru kyatandika ddi okuba na ambassador nga si munnansi bannansi tebasobola kutuusa buweereza ono omusajja tatwagala yatuuka n'okulonda omugwira yaba atukiikirira mugenda tuwulira protestive vote ekyagenda mu maaso tulina okukabanja mu buli mbeera anti bannayuganda mwagaana okusituka kati tugenda kukabanja mu lobadoba style mwali mukirabye wanga ambasada si munnansi mukirabe ku Kyagulanyi Museveni tugenda nakumujjamu empale tumukutame bwe tuti tumufungula akabina tubalage n'ensolosozi n'enfaana ezimuli mu kabina basajja babi nnyo Katonda agenda tuteeseza ki era agenda kunnyonnyola ki ku bikyama ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe nga si munnansi oba NRM ogenda kunyiiga era gwe togenda bitegeera gwakomba Museveni mu kabina mwe mwenna abalya gavumenti mu ngalo temusobola kitegeera naye ffe abanyigirizibwa bafuze emyaka 4 tulina ebibuuzo ambasada abatyanga muzungu agenda kututeeseza biki ebituluma biki byamanyi mwe tugende mpola bana abasajja tugenda bajjamu empale batambule nga bali bwereere tujja byogera mukategedde Kyalo ambassador erugizizza abantu ebigambo bingi era nga beebuuza kijja kitiya omuzungu ng'ate ambassador wa Uganda era nga bannayuganda tebalina baddugavu mbu kigambibwa nti omukyalo ono yatuuka obudde nadinawunsinga country ye nafuna obutuuze mu ggwanga Uganda mbu ono nga bwannyonnyola ayagala okumanya ono omukyala Miriam Blacksoe ambassador wa Uganda mu Brussels mu Belgium ne Netherlands eno video iyo ono omukyala abatamumanyi mukyala mudaaki wadde nga kati munnayuganda ajjudde after denouncing her citizenship mu 2003 eyaddaaki n'afuuka fully citizen of Uganda. Ono omukyala munnamateeka mukuuketivu era ono omukyala during 1980s yalinga best mu Nairobi ng'akola n'ekitongole kya UN nga be bayambako ba refugees by then mu ntalo ezaalinga mu East Africa naddala ezaalinga mu Uganda nga Museveni bali mu nsiko. Era ono omukyala ye yalinga ayambako Janet okumuwa emmere n'okumukweka e Nairobi. Ono omukyala yakwekanga ba associates ba Museveni ne Museveni kennyini. So relationship yono omukyala ne Museveni evira ddala mu 1980s. Museveni bwe bawangula olutalo n'afuuka president wa Uganda mu 1986. Ono omukyala yava e Nairobi n'ajja e Uganda n'atandika okukola emirimu gye egya consultancy n'ebirala mu butongole. 2023 ono omukyala Museveni yamu appointing okufuuka ambassador wa Uganda mu Netherlands ne Belgium n'okwasaganya ensonga za Uganda mu EU. Omulimu gwaludde ng'akola okuvira ddala 2003. Era we bamu appointinga ku ogwo position yeyo n'adenouncinga citizenship ye eya Netherlands n'afuuka omutuuze we Uganda fully. Ono omukyala Museveni yali yateekateeka dda. Era Bannayuganda twebaze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu eyazze n'atuggulawo amaaso. Bino byonna ffe nga bannansi abasinga twali tetubimanyi nga tetubiwa attention. Twali tetumanyi na kumanya namba esinga ordinary citizens Bannayuganda babadde tebakimanyi na kukimanya nti no ambassador waabwe owa Belgium ne Netherlands mukyala muzungu. Ono omukyala azanyira nnyo Museveni empiki ng'era amubikirira nnyo kubanga yamu representing mu buli kintu kyonna mu International Criminal Court mu UN mu EU buli wamu yamu representing mulimu gwe kuwolereza Museveni kubikirira ebikolobero bya Museveni n'ebirala n'okumulobingira gye mirimu gye mitongole gyakola okufuna aba partners aba trade investment tourism ebyo bwe bityo. So government ya Museveni yali yeteekateeka
ngojeko okuteekateeka fake opposition ono omusajja yali yeetegekera dda internationally nga tolina woyinza kuyita kumukuba. Bannayuganda musabire nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyatutuusizzaako omuntu yenna kyalina doubt nti enkyukakyuka egenda kujja Uganda ke kaseera otandika okuba n'essuubi. Ono omukyala bamuyise ku Mande agenda abitebye kuba bulijjo byagamba abakungu mu EU balaba nga ate si byebituufu. Bagenda musoyasoya kajjojijoji w'ebibuuzo. Agenda kubeerayo nga representinga government ya Museveni. Naffe tugenda kubeera ne ba representatives baffe okuva mu NUP. Hopefully Joel Ssennyonyi anaabeerako because I like how he does his submissions. Bye bitonotono ebikwata ku ono Miriam Blankso. Museveni yali yazimba ekintu kye. Era senga sikujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali muntu yenna abadde agenda okusobola okulwanyisa Museveni. Both ewaka, regionally ne internationally. Yali yaluka ekintu kye. Kyovula tubadde nga ne mulopa emisango mu ICC nga tegitambula lwa mukyalo oyo. Mugende mulaba akatambi ka Honorable Nyombi Tembo mu statement ye gye yawadde bwe yamaze okulaba gundi speech ya His Excellency Bobi Wine mu Geneva Summit. Ya bragginze no bragging anti waliwo ba diplomats abajja ne bafuna n'obutuuze. So ngojjeko no Miriam Black wakyali abalala betugenda okuzuula mpolampola nga bazungu naye nga babafuula bannayuganda ng'omulimu gwabwe kulungi ya Museveni ku international community. Nsaba bannayuganda abali mu Europe naddala bali mu Netherlands ne Belgium senga kisoboka ku Mande wabeereyo okwekalakaasa ebweru w'ekitebe ono omukyala bwe bagenda okumuinterrogatingira. N'abannayuganda abali oba oli UK oba oli Germany ng'osobola okwegatta ku bannayuganda ne tuteekawo okwekalakasa on Monday 23rd mu Brussels. Kijja kuyamba nnyo naye bannayuganda mwebale nnyo abatannaggwamu ssuubi abapushinga struggle abacontributinga financially buli omu kyakola tajja kukyejjusa. Very soon tujja kulaba results very soon. Banaye for more updates musobola ogenda asobodde okuba nga atunnyonnyola byajja bitya era okutuukaawo omukyala omuzungu oba omweru abantu nga bwe bagamba ate okubeera ye ambasada nga tulina abannayuganda abaddugavu. Awo tuvuddewo waliwo omukyala wonna bambi alajjana nti yafiiriddwako omuntu we era ng'agamba nti bannange kimuyitiriddeko. Nfa obulumi buli yali afiiriddwako muzadde we ng'ali ku kyeyo nkusaba onnyamba oŋŋumyeko mugina emirimu. Nfa obulumi taata wange mufu wajjo. Tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, amawulire agakutte wansi ne waggulu ge mawulire g'omwana mulenzi Martin eyattiddwa era abapoliisi yavuddeyo nannyonnyola lwaki abantu abamu balina okuba nga bablemingiwa era wammanga namenya abantu abo buli omu ne responsibility ye oboolyawo gyandibadde ateekenga nti bino byonna tebyandibaddewo. Sooka kunenya babiri basatu. Ekisooka ntandika n'omuzadde. Omuzadde ng'oba olaba kati abaana batandise kuleeta ba boyfriend mu nnyumba yo. Ekyo bakitegeeza toliiwo. You are absent. Singa babadde babeera waka. Ono muwala tiyandibadde ng'aleeta ki? Taleeta mwana waka. Taleeta mulenzi waka. Era ku makya wano mbadde mbuuza byonna bitwogera
mama w'omwana yaruwa nga tebamwogerako era nkimanyi titaata batera kugenda kunoonya sente nga tebaliiwo naye mama w'omwana yaruwa mama nga abataliiwo kataawo ojja kubleminga famire yaki y'omuwala waliwo ensonga lwaki Katonda yagamba nti omuntu abazadde babiri omu alina okubeera waka okuva edda abakyala tebakolanga ate kyali bakigenderedde okubeerako ku baana abo kati eyo gaape eyatuukawo waka yeereese obuzibu ekyokubiri omusajja kyemunenyako obutakontrolinga busungu amateeka gali kiriya tosobola kuta omuntu nti naamusekulwa obusungu era nsonga lwaki poliisi emunoonya ku lw'amada mada is mada biro ebyokujja tibyandibadde nga bijjamu ekyokusatu kiyandibadde ng'alina okukola yandikutooya omwana omuvubuka omugenzi Bukenya n'amutwarawa n'amutwara ku poliisi kati ffe nga poliisi tulina emisango mingi twandikyaginza oyo omwana omuvubuka trespassing abalala bamu beetaaga counseling obadde obyogera wano nti omwana abadde alina empisa mbi eyo adolescence omwana mwogera nabo abazadde abatulaba ekirabo kyosobola kuwa omwana wo si sukulu fiizi yokka sikumutwala mu ssomero sikumuwa mmere yokka sikumuwa ngoye ennungi zokka wabula okwogera naye be present in the life of your children mwogere nabo mubabuulire bamanye nti kweri balina ki omulamwa gubaliko kaakati omulenzi naye yafa era singa amateeka gabadde gakola posthumous bandi mukyaginza omusango gwa criminal trespass culturally singa tiyafa bandi badde nga bamuleeta tumukyaginga omusango gwa trespass olaba kati waliwo ne defilement kubanga bangambye akawala tikabadde tikanaba kuweza emyaka 18 naye ebyo byonna kale eteeka tirijjako ki empisa morals counseling yeetaagisa abaana bano beetaaga okwogera nabo tumulowooza nti baana bato intaneti yajja n'eboonoona bamanyi bingi mwe abazadde mukyalowooza mukyali eri mu analog muveeyo mwogere n'abaana mubasomese sex education ebizibu ebigirimu ate buli kizibu kyonna kibeeramu opportunity kati wembuuliza taata singa ono omwana wamusanga ne muwala munne nga bali mulaavu awo wandikutuse n'okutuka because eggwanga terikiriza ne Bible tekirikiriza so ate oyo omwana ng'aba akuze olowooza ajja kubeerawo era balina okugenda kufumbirwa so counseling kyekintu kikulu ekibadde kigenda kututaasa kwa tuyanze gafane mukibuuzi ndowooza mubiwulidde afande agezezaako okubanga alambulula ensonga agamba nti abazadde naddala ab'omuwala mbu bayoleka obulagajjavu kubanga omuwala bamuleka ewaka yekka nga teri muntu amukwata ku mukono nti kubanga omulenzi ono teyandisituse ye kennyini ne yeetwala mu maka g'omusajja ng'omuwala tamuyise kubanga nti singa omuwala yamugamba munnange tojja ewaffe taata mukambwe era omulenzi teyandizze naye kitegeeza nti omuwala yeyatemeranga omulenzi paasi ensonga z'omuzungu oba ambasada omweru ono nayogeza abantu ebigambo bingi kubanga era abantu babadde balina ebibuuzo ebyokwebuuza ono naye avuddeyo kutunnyonnyola kyajja kitya bala lwaki omukyalo omuzungu ya ambasada wa Uganda mu Brussels mu Belgium era lwaki gwe basamoninze omuzungu tetulinayo bana Uganda omukyalo oyo yani now Her Excellency Mirjam Black So omukyalo ono she's a senior Ugandan diplomat munna Uganda nkaddemu amagezi gajje omukyalo oyo munna Uganda awedde emirimu era senior Ugandan diplomat essaawa eno omukyalo oyo ye ambassador wa Uganda mu Belgium mu Netherlands Luxembourg ne mu European Union katono nnyo waliwo akansiiwa wano alemba we omukyalo oyo gwolaba
abadde ayina enkolagana ey'enjawulo saabadde ayina enkolagana ey'enjawulo ne gavumenti eno ngenda kubulira ebyafaayo by'omukyalo oyo. Omukyalo ono baamuzaalira mu Netherlands, Dutch born Ugandan, omunna-Uganda gwe baazaalira mu Dutch, era baamuzaala omwaka gwa 1956, kitegeeza nti ayina emyaka 7 bweddu. Omukyalo ono mu 2003 yavaayo n'announcing nti takyali mutuuze wa Netherlands, kati munna-Uganda awedde. Mu 2003 kitegeeza mu 2003 waliwo n'abamu abalaba vidiyo eno nga mwali temunnazaalibwa, kitegeeza nga abasinga okubeera omunna-Uganda mu 2003. Kakati kyava ku ki? Mu 2003 baamuapointinga okubeera deputy ambassador owa Uganda mu Belgium oba mu Brussels, nga ye deputy head of missions. Okitegeera mu Brussels lwakuba ebiseera ebyo ye yali abeera mu Hague nga kyekibuga kyabeeramu, era mu biseera bino yali key liaison wa international legal institutions okuli ICC ne International Court of Justice. Yali deputy paka 2012. Onfuna bulungi nnyo. Kati we yafuna omulimu guno n'asalawo n'agamba kati si kyayagala na byakubeera mu Dutch, kanveeyo nkolere ddala announcement nti ndi munna-Uganda akoze eki, awedde emirimu. Nkyajja wuliriza nnyo. Omukyalo ono yasupportinga nnyo gavumenti eno eriko mu lutalo olwa 1980 paka 1986. Nnyo nno ddala yali musaale nnyo nga bw'okiwulira, kubanga mu 1980 yali akola mu Nairobi e Kenya mu United Nations Human Rights Commission, era yali key figure wa NRA struggle y'okuwamba, era bamukreditinga nnyo olw'okuyamba abayeekera ba NRA okufuna kye tuyita international recognition nga tebannaba kutwala buyinza. Wakati nga balwana, omukyalo ono yalwana nnyo okulaba nga abayeekera bano abatunda mu nsi z'abazungu bafune international recognition, ne babawa support eya ssente n'ebyokulwanyisa. Naye ng'omukyalo ono ye yasinga okukibeeramu ennyo ebiseera bye yali akola mu UN Human Rights Commission. Omukyalo ono yali mufumbo eri omwami kati omugenzi Lieutenant Colonel Dr. Ronald Batta. Ono omusajja Dr. Ronald Batta naye yali prominent fighter wa NRA, naye yali mu bayeekera abo abaawamba obuyinza, era kiteeberezebwa okubanga baafumiriganwa wakati wa 1986 nga bawambye ne 1987, era ne bazaala n'abaana 2 abalenzi, era be baana omukyalo oyo bakola ki? Be baana omukyalo oyo baayina. Era ono Dr. Ronald Batta yafa mu 2004 ng'ennaku z'omwezi 11 April. Bagamba abamu bagamba yafiira Mulago, abalala bagamba yafiira Nsambya, naye nga yafa diabetes ne hypertension. Omusajja ono era bagamba nti ye musawo w'abayeekere yasookera ddala mu byafaayo. He was a doctor. Jukira Besigye ono gwe mulaba ng'omusawo, wakati mu kugenda mu lutalo mu 1980 Besigye ate Obote yamukwata n'amusiba omwaka mulamba, ng'era amuvunaana mbu kukolagana n'abayeekera. Yamukwata n'amusiba, era mu kumuta nga wayiseewo omwaka mu 81 Besigye we yava n'agenda ne yeegatta ku bayeekera. Kati ono Dr. Ronald Batta omugenzi, Lieutenant Colonel omugenzi, eyali bba w'omukyalo ono gwe twogerako kati, Her Excellency Miljam Black So, ye yasookera ddala okubeera omusawo wa President Museveni. Era bakugamba nti yali yakola erinnya mu 1983 bwe yatreatinga era n'awonya President Museveni ekirwadde ky'ekibumba kye bayita liver ailment, n'akimuwonya n'abeera nnyo nga bamwagala nnyo era n'abeera prominent mu lutalo olwo. Oba nfuna bulungi nnyo. Era yaliko ne State Minister wa Defense nga bamaze okuwamba, era yakolako ne mu Ministry ya Health. Bawo omukyalo ono oba mpuliriza bulungi nnyo nkujjira omukyalo ono mu 2010 jukira wali yasooka kubeera deputy mu 2003 paka 2012, kati mu 2012 ne bamuweera ddala okubeera full ambassador. Omulimu kati gwaliko ne ssaawa eno bamusamoningidde. Kitegeeza nti y'omu ku balongo serving diplomats ba Uganda mu Europe emyaka gisoba ne 20 giringa mu 23. Diplomat wa Uganda, omunna-Uganda oyo gwe badde babuuza nti yaani tetuyinaayo baddugavu. Oba nfuna bulungi nnyo. Kakati ebimu ku bye yasoma omukyalo ono looya
yasomera ddala amateeka era yagasomera mu Utrecht University era akiikiridde Uganda ku international legal bodies nyingi nnyo okuli ICC, International Criminal Court, International Court of Justice, ICJ, ate nga body member wa Justice Rapid Response ne Trust Fund for Victims. Ezo zonna ziri mu ICC. Essaawa eno gwe baasamoninze. Naye teweerabira nti omukyalo ono nga we nakugambye nti yaliko deputy head of missions era n'afuuka omutuuze wa Uganda mu 2003. She remains one of Uganda's longest serving diplomats in Europe, having represented the country's interest in Brussels for over 20 years. Kati omuntu gwe bayise buno buzannyo bwe ate munna Uganda ajjudde amagezi gazze ku NCK TV. Teweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde tujja kuba nga tukomawo nabyo tava.